Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzira okuba ng'otuwuliriza oli ku mayengo ga Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Omu ku bakulembeze b'akabinja ka M23 akabayeekera avuddeyo n'alangirira ekyatuuseewo n'aggyamu amakulu n'ensonga n'asobola okuba ng'annyonnyola eggwanga ku kiki ekigendererwa kye baabaddeko. Kutegeeza nti gwe atanatwegattako kirira wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Nammwe abali mu mutala w'amayanja mu diaspora mugende maaso n'okuba nga mutwegattako, mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Colonel Enanga avuddeyo n'alange n'agamba nti no bano abasajja banneetaaga ndi mufu. Bano abasajja batwetaaga tuli bafu. Banneetaaga ndi mufu. Ayogera bino oluvannyuma lw'alaale gye yabadde ategese wali eri mu kisaawe ku lukuŋŋaano lwe bayadde akutegese ku kisaawe kye bayita Independent Square, ng'ekyo nno kyali kigendereddwamu okutegeeza abantu ssaako n'okujaguza okweza ennaku 10 nga bawambye ekibuga Bukavu. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Enanga yabadde ategese olukuŋŋaano luno ng'era lusuubiddwa abantu ba local people olwetabamu okujja okuwuliriza Enanga biki byabagamba. Omu ku bakulembeze b'akabinja kano akabayeekera ba M23 agambye bano abasajja banneetaaga ndi mufu. Jjukira nti nno bomu zino egyagenza okubaluka Enanga yabadde yakava ku stage waati nga yakamala okwogera, era explosive ne zibaluka ne zitta abantu 11 mu spot, saako n'abalala 65 ne balekebwa ku bisago. Buli muntu yadduse lulwe ng'oggyeko bano abaafudde, abasigadde ne baddusibwa mu ddwaliro okusobola okuba nga bafuna treatment. Newankubadde bino biguddewo, Pulezidenti w'eggwanga lya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi agamba nti kino ekyaguddewo yakirabanga terrorist attack, era nga siba naggwanga ba Democratic Republic of Congo b'amagye nga ge gakikoze. Agamba foreign forces bakikoze. Ebbanga ddene nze mbagamba nti Paul Kagame Rwanda abaakinga abayeekera ba M23. Kati bino ebikolwa byonna yali mu bikola okutusigira ekifaananyi ekirala. N'agamba nti Rwanda Paul Kagame yagezaako okukola ebikolwa bino, era obwo obulumbaganyi obw'ekitujju yabadde agezezzaako okuba nga abuseetinga. Newankubadde Kagame ye ebbanga ddene azze akyeraga lwatu nga yeegaana nti ye tabaakingako bayeekera bano ab'akabinja ka M23. Olukuŋŋaano luno Enanga yabadde agendereddwamu okubanga ategeeza ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo basobole okuba nga baprovidinga LC facilities ezimala kubanga abantu abali mu bibuga ebyo Goma, Sako ne Bukavu beetaaga LC facilities ezimala embeera nga gye balimu si nnungi. Jjukira bino bigenze okubaawo nga bayeekera bano aba M23 baakawamba ekibuga Goma, Sako ne Bukavu nga babyeddizza era nga bye biri mu control, okussa n'ekisaawe eri ekyebuvuma airport Sako n'ekyegoma byonna abayeekera bano be bafuga ebintu bino bwe bali in control, bali in charge. Kakati babadde baagala okulaba nga bajaguza olwa success eno gye batuuseeko, naye oluvannyuma tebibagendedde bulungi. Agambye banjagala ndi mufu naye ate era tebajja kunfuna olw'ensonga nti no ffe tulwanirira ddembe lyaffe, ffe tulwanirira human rights, tulwanirira obuli bw'enguzi obufumbikedde mu ggwanga erya Congo, tulwanirira olw'okubanga ebyobugagga by'eggwanga erya Congo ligabanwa na famire ya bukulembeze, okukosa n'obusosoze okutusosola ffe ng'abatuusi. Tebatukkiriza, batugamba tetubironginga mu ggwanga lino. Ebyo ebimu ku bisinga otulwanya, so luno olutalo luli political. Kati okusinziira ku ba political analysis bavuddeyo ne bagamba nti eno attack bagirabanga eya foreign countries ezigenda mu maaso n'okuba nga zirwanagana mu kibuga eri naddala mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo okusobola okulaba nga bafugaza abayeekera bano nga babajjamu mu bitundu bino. Of which Bisimwa nga President Ssaabayeekera tannavaayo kubanga akomentinga ku nsonga eno, newankubadde naye yabadde obulamu bulugendeddemu. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira okubanga otuwuliriza. Gwe mukwano gwange ali eyo nagambye gwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kubanga osobola bulungi nnyo twegattako tubire nga tukutuusako information yonna gye weetaaga okumanya, ssaako n'okukola follow up ku mawulire ge tuba tukuwadde okumanya biki
ebituuseewo gayimiridde gatya ggwe mukwano ky'olina okukola just genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otoyungako. Mbaagala nnyo mubale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mweraba.